kiseera kituuse ensonga zino tuzeekwatireko ng'ababaka b'abantu. Omulimu gw'omubaka wa paalamenti ogusinga obukulu ogumuleeta wano okuyisa mateeka, era si mateeka kituteekako nti omulimu gwaffe omukulu ekkatala ekkulu kwe kuyisa amateeka agayambako eggwanga okukulemberwa ku kuba erigoberera amateeka ate n'okutwala eggwanga mu maaso. N'olwekyo nze ne bannanga abalala bajja okuneegattako mu biseera ebijja, tulina ebirowoozo bye twagala bibeere ku mwanjo, bikubaganyizibweko bannayuganda ku nsonga enkulu zetulowooza nti ziziŋŋamizza ebyobufuzi, ziziŋŋamizza enkulaakulana y'eggwanga, era tufudde basibe ba byabufuzi na bannabyabufuzi. Ensonga ezo ezimu zigenda kubeeramu okukola enkyukakyuka namutaayika mu ssemateeka. Ku byennongoosereza Oweekitiibwa Mpuuga zaagala okuba ng'akola, akyoyinza okuyita okuba nti constitution agenda kuba nga agikwatako mu mbeera emu oba endala, agamba nti mweteefuteefu okubeera ng'afuna liivu agende maaso n'okuba nga ateekateeka byonna. Okubaako ebijjululwa, okubaako n'ebipya ebireetebwa. Ensonga ze tutagenda okuteeka ku mmeeza nga bwe mwawulira ku Lwokubiri nga ntegeeza Parliament nti nze sabbiiti ejja nja kuba ndi mwetegefu nga bampadde olukusa era ngenda kukola enteekateeka nsobole okujja mu Parliament nsabe Parliament olukusa nsobole okuleeta amateeka ago. Parliament bwe neeba empadde olukusa ate tujja kujja eri gye muli bannayuganda twongere okubeebuuzaako n'okuwa ebiteeso bino omuzinzo ogumala bisobole okuba nga bisobola okuyamba ebyobufuzi byaffe. Bimu ku Oweekitiibwa Mpuuga byagala ogenda maaso n'okuba ng'akola kwe kuba nti nazzaawo ebisanja bino ojja kujjukira byagenda maaso n'okuba nga bigibwawo ekibuuzo pulezidenti aliko etteeka lino we ligenda maaso n'okuba nga liteekebwa mu nkola. Mu bufunze waliwo ebigenda okukyuka mu ssemateeka mwe muli okuzzaawo ebisanja ku ebisanja bya president ebyagibwawo mu mwaka gwa 2006 mu nnongoosereza zaakolebwa, mwe muli okukendeeza obugazi bwa Parliament nga bwe nambise. Twagala Parliament ebirimu ababaka nga buli disitulikiti ekiikirirwa omubaka omu ate era nga wavaayo n'omukyalo omu. Oweekitiibwa Mpuuga agenze maaso n'okuba nti agattako engeri gye banaagenda maaso n'okuba nga balondamu omukyala akiikirira disitulikiti eneyo egenda kuba nga ekyukamuko mu mbeera emu oba endala nga bajja sinziira ku ngeri ekibiina kye kipafoominzeemu. Naye nga tuteesa nti ababaka abakyala bazi disitulikiti balondebwe mu ngeri ya kugabana okusinziira ekibiina obululu bwe kifunye mu ggwanga lyonna kyetwayise proportional representation. Ekyo twandyagadde n'ababaka abalala bonna balondebwe bwe batyo, naye kasooke nakino tubeere ne gye bayita hybrid system nti waliwo abalondebwa mu nkola gye bayita first past the post ate n'abalondebwa by proportional representation. Tulowooza nti ebyo bwe tubigezesa bijja kuyamba demokulasiya waffe okwongera okunywera n'okukendeeza akatuubagiro k'ebyobufuzi mu bibiina ate ne mu ggwanga lino okutwaliza wamu. Zemu ku nsonga eziri mu biteeso bino Oweekitiibwa Mpuuga bye yagenze maaso n'okuba nga aleeta y'emu ku nsonga ebadde ekandaaliridde ebbanga, ensonga ya federo. Munnange olowooza si kye kiseera akamwenyu kakomewo ku baagala federo? Ensonga endala enkulu y'ensonga y'okugabana obuyinza, ensonga ya federo giyite devolution. Mu kiseera kino obuyinza bwetuumye waggulu ate tebukozesebwa. Bukozesebwa bubi, tebukozesebwa kuyamba ggwanga n'abantu ba Uganda n'ebirooto bye balina eri eggwanga lino. N'olwekyo tulina ebirowoozo bye twagala okuleeta biwulirizibwe, bikubaganyizibweko mu ngeri gye tusobola okutaggulula obuyinza waggulu buddeeyo abantu gye bali babukozese okutuukiriza ebirooto by'eggwanga lino n'ebirooto byabwe. Amukadde ke kamu bannayuganda abali ebunaayira oba abawangaalira ebweru babadde tebagenda nga maaso nakubanga beenyigira mu kulonda olw'ensonga ezimu oba endala. Kino Oweekitiibwa Mpuuga agamba kye kimu ku byagala ogonjoola buli munnayuganda alina ogenda maaso n'okuba nga akuba akalulu. Ensonga endala enkulu y'ensonga y'abannayuganda
ebbanga lino lyonna abadde batakkirizibwa kulonda abatateekebwangawo omukisa kulonda. Twagala okuweebwa enkyukakyuka mu tteeka erifuga akakyuka ebyokulonda tubeere nga tusobola okubeera ne bannayuganda abali ebweru wa Uganda nga basobola okulonda ate n'abasibe nga basobola okulonda. Waliwo munnayuganda omu gwe bayita Kalali Stephen mu mwaka gwa 2018 yatwala gavumenti mu kkooti n'akakyuka ebyokulonda n'agiwaabira nga yeemulugunya ku basibe ate nga yeemulugunya ne ku bannayuganda bali ebweru. Kkooti n'esalawo eggweye ku nsonga eyo n'egamba kimenya amateeka okubanga abantu abo tubabwe bamukisa kulonda. N'olwekyo tugenda kuleeta ekiteeso ekikola ennongoosa mu tteeka ly'akakyuka ebyokulonda babe nga basobola okulonda. Eyo bannayuganda gye bali ku bitebe bya Uganda ebiringa eyo 45 buli kitebe kisobola okufuuka polling station, n'amakomera buli komera lisobola okufuuka polling station, era buli candidate nga asobola okuteekayo agent we nagenda n'alaba ebivudde mu kulonda, era akakyuka ebyokulonda gasobola okuteekayo alabirira ebyokulonda mu bifo ebyo. Ekyabannayuganda abali ebunaayira ogendanga maaso n'okuba nti bakuba akalulu buli kadde bwe kabanga kagenze maaso n'okuba nga katuuka. Oweekitiibwa Mpuuga agamba ekyo kintu kitono nnyo nnyini ddala era kintu ekibanga kisobokera ddala olw'ensonga n'abo abali ebweru batugasa. Kirowooza nti ekyo kiba tusabye eggwanga kugenda ku mwezi, kikolebwa mu mawanga agatuliraanye nga Kenya, kikolebwa mu mawanga nga Zambia, mu mawanga nga South Africa. Sirowooza nti kinene nnyo ng'okuggyako obwa ssemugayaavu n'obutafaayo n'okulowooza nti abantu abamu baddembe okukola bye bakola ne baggalira ebweru abalala. Ekyokulabirako bannayuganda abali ebweru, ensimbi ze baleeta okukulaakulanya eggwanga zisinga ensimbi ze tujja mu mmwanyi ze tutwala ebweru. Kiba kitegeeza nti omugabo gwabwe mu Uganda munene nnyo, gulina okuweebwa ekitiibwa. So ensonga ezo n'endala zesikonyeeko zitugenda okuteeka mu mabaga ago, era nsuubira sabbiiti eno ng'etandise nja kuwandiikira Oweekitiibwa Sipiika amusabe anzikirize nsobole okuweebwa olukusa ogenda okwebuuza ku bannayuganda okuleeta amabaga ago. Kale byebyo nno ebiteeso okuva Oweekitiibwa Mpuuga olunaku olwaleero wagenze maaso n'okuba nti akola press conference. Mwagendedde maaso n'okuba nti nno ensonga nnyingi nnyo nnyini ddala zagenda maaso n'okuba nti akoonako wano na wali okubeera nti ayagala kukwata ku ssemateeka oba ayagala agenda maaso n'okuba nga constitution y'eggwanga agikwatako. Mu lukwatako ssemakwatako lwayagala ogenda maaso n'okuba nti akola omuli okuba nti ayagala kuzzaawo ebisanja ku bwa pulezidenti nga pulezidenti alina ebisanja byakomako fuga. Agala kubeera nti akendeeza obugazi bwa paaliyamenti y'eggwanga nyaffe Uganda. Agamba nti abakiise basusse obungi n'okukola kiri ekya proportional representation. Omubaka wagenda maaso n'okuba nti nno alondebwa nga basinziira ku proportions. Abasidde omusunsuzi erinnya likinga video eno. Thank you so much.